Breaking news. Ssaabasajja Kabaka essanyu Hojjerere akomezeddwawo ku butaka era nga agaliwo go ogalaga nti omwagalwa bangi omuntu asinga okuba n'ekitiibwa mu ggwanga lya Uganda n'emirirwano akomezeddwawo ku butaka tino awo nyini buli awugira Obuganda buli ayagala Ssaabasajja Kabaka nja kusaba video no soko gyentereka ekiro gimpereka like ate tuyongera okuba tutambulira ddala bulungi nnyo kyannaku okuba nti mu mbeera mwe yakomezeddwawo oluvannyuma lw'eggwanga lya Namibia okulaga nti ono tebagenda mwongera ate kye tuyita visa ye okuba olaba nga obulamu bwe buteerera ddala bulungi nnyo ate finally ku butaka waali ngenda kubanga nkubuulira wabula njagala owulire kye bayita omukwano gw'abantu kino kye bayita real love. Bwatyo mu kutuuka kwe waliwo era ebibuuzo nga womanyi Ssaabasajja Kabaka tatera kwekwatira ambuleera kino kivudde ku ki nange nja kubanga kibuzo nkikuweera oba omukumi we yadduka security yatatagana ebibuuzo byo bikyali bingi wetogera nga akomezeddwawo ku butaka era abambo abaliwa kubanga baba basaale nnyo okulaba nga oba oliawo babeerako ku kintu nga kino. Ssaabasajja Kabaka ayanirizibwa abataka abamu ku bo oba Katikkiro Charles Peter Mayiga kati nno kino kyansalinga kibuzo ki ngenda kubanga mbikulekera nawe ombuulire Ssaabasajja Kabaka entuuka ye bwetyo bwerabise mu ggwanga Uganda. Ssaabasajja ku ttaka lye erya Buganda finally kati nno Namibian government baatya nnyo oluvannyuma lw'Abannayuganda ku mutimbagano ate n'abamu ku bagenda ku embassy ya UK nga bwe twabaleetera wano bonna bye baakola okulaba nga oba oliawo baalaga obutali bumativu eri eggwanga lya Namibia ku byokwerinda bya Ssaabasajja ku bulamu bwe nga abasinga baagisongamu ennyo kati nno bano baatya era ekiwandiiko ekyo kyogezako kubanga olaba baakitadde ku mutimbagano olunaku olw'ejjo ne bagamba Ssaabasajja Kabaka tugenda kuba ffe tumuteeka ate akomewo mu nsi ye tetugenda kubanga ffe twongezayo na byakusaba konna byabasawo be mu ggwanga lya Namibia bye badde baliko oluvannyuma lw'Abannayuganda oba Abaganda okusiiwuka empisa ne balaganga Namibia bweri enkyamu kati nno ebyo biri mu kiwandiiko ekyo kyolaba ekiwanvu ennyo wabula nga mbengezzaako kifunzafunza Namibian government babadde balaga obutali bumativu n'engeri Abaganda okusingira ddala gye baayisaamu ensi yaabwe nga bagamba nti ensi yaabwe yawamba Ssaabasajja Kabaka waffe omwagalwa w'abangi bingi nnyo byogenda okuba nga omanyi wabula Sheikh Ashraf akugamba nti yajja kusomereddwa ate obulamu bwongera okuba nga buteerera ddala bulungi nnyo. Ssaabasajja Kabaka olowooza ki ekiddirira ekibuzo kiri nti Ssaabasajja Kabaka okusinziira ku musawo w'e Namibia yali awandiikidde gavumenti yaabwe yali tannawona okusinziira ku musawo oyo wabula ng'ate bw'aba akomezeddwawo ku butaka nga bano obutaka eddwaliro lyali amalwaliro ga wano gaali tegalina bujjanjabi sokuba nga bumujjanjaba nja kubuuza alina kugenda mu nsi ki oba ki ekidira eri obulamu bwe era ddala bw'aba akomezeddwawo wano simanyi na kumanya ebibuzo bikyali bingi nnyo wabula nga tweyongera okuba nga tusabira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ate oba oliawo asooka okuba nga atereera kati nno bino bye bikulu wabadde tannaba kuba nga akomawo. Policies zibasinziirako ku bantu abayingira n'okufuluma eggwanga nga basinziira mu act eteekera omwaka 1993 erya Namibia Immigration Control Act 1993 of Namibia ligamba bwe liti etteeka eryo baatapusibwe bati yabataputidde etteeka n'agamba nti it provides for a maximum stay of 90 days. Etteeka erigamba nti omuntu ng'ayingidde eggwanga eryo bamuwa ennaku 9 gy'emyezi 3 for a non-Namibian in terms of section 9. Bw'obeera toli munnansi wa ggwanga eryo visa gye bakuwadde eyo Immigration Control Act egamba nti visa eba ya nnaku 9 zokka bwe ziti ne bakusiibula nodde ewammwe. Okay. Ebbaluwa gye bazzeemu abakulu b'eddwaliro era neeyongerayo neegamba given the above and having checked the records n'olw'ensonga eyo n'oluvannyuma lw'okukebera records eza Ssaabasajja nga ali Namibia nnaku 9 I wish to inform you
director w'eddwaliro bamuddamu bamugamba nti njagala okutegeeza that the request for an extension okusaba okwongerayo visa ya Ssaabasajja His Royal Highness Ronald Mwenda Mutebi, King of the Buganda Kingdom, is declined. Kigaaniddwa. Tusonyiwe ne tetugenda kusobola. Adde waka bogende walala naye ne waffe nedda ennaku 9 simala. Now kadujjukira emyezi 3 gino kyekibaddewo. Mu myezi 3 egiyise bannayuganda n'okusinga subjects of Kabaka Mutebi baludde nga bagenda maaso n'okudimandinga okusaba Ssaabasajja Kabaka akomezebwewo mu Uganda n'okwagala buli ssaawa okubuuza Katikkiro Charles Peter Mayiga amayitire ga Ssaabasajja Kabaka nga baagala bamanye ali luddawa. Efunda etakera Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda avaayo ng'ayogera ng'agamba nga Ssaabasajja bwali mu mbeera ennungi era nga gye buvuddeko waliwo n'akatambi Obuganda bugagenda maaso n'obuleka nti buta nga bagamba nti yali Ssaabasajja Kabaka ng'ayogerako eri Obuganda okubagumya nti essaawa yonna ajja kudda ng'embeera eteredde newankubadde akatambi keekamu bangi baakakubamu ebituli nga bakawakanya nti kayinza okuba kagattirire. Mu kaseera keekamu abakulu b'ebika mu Buganda bagenda maaso n'okwolekera eggwanga lya Namibia nga bagamba nti baali bagenze kunoonya ku ssentebe waabwe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda newankubadde munda mu ggwanga lya Namibia briefly poliisi yabakwata oluvannyuma ne bata ne bakomawo mu kimugonyo era ne bagaana okwogera n'abamawulire nga bakomyewo kuno n'egye buli eno kye baalaba munda mu ggwanga lya Namibia bakisirikira bekke tebanyeganga kigambo kyonna. Omukulembeze eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni n'avaayo n'avumirira enneeyisa y'abataka bano abagenda mu ggwanga lya Namibia nga tebalina lukuswa okuva mu gavumenti ey'Emmengo newankubadde ng'ate okusooka abataka be bamu bano basooka okutwalibwa minisita Joyce Nabbosa Ssebuggwawo basisinkana omukulembeze w'eggwanga bamubuuza amayitire aga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era bagenda maaso n'okumusaba transport bagende e Namibia. Kyokka ate oluvannyuma pulezidenti y'omu avaayo okubanenya okugenda e Namibia naye nga basooka kumusisinkana. Kati ebintu bwe bityo bigenda maaso n'okuleka nti bitambula. Akaseera kano kennyini Obwakabaka obwa Buganda amawulire gano gafulumya akawungeezi akayise babadde tebunnaba kuvaamu kigambo kyonna naye ng'ekiriwo amawulire ge tulobye okuva e Namibia gongedde okukakasa nti abakulu okuva mu Ministry eya International Relations and Cooperation ababadde basabiddwa nti visa y'omukulu bagyongereyo waakiri ebbanga eddala. Bategeezezza nti amateeka g'eggwanga eryo era Namibia tegakkiriza nabwekityo tekigenda kusoboka. Tulindiridde kulaba Ssaabasajja agenda kuggyibwa e Namibia bamutwaleko mu ggwanga eddala bw'aba akyali mulwadde. Ssaabasajja anaddayo e Germany gye batugamba nti gye yava n'agenda e Namibia oba Ssaabasajja Kabaka anaakomezebwawo kuno wakati nga n'amatikkira ge gongera okulabika nti gasembera wenna ataddeko Pal FM.